tujja kuwanga kukwaniriza n'okukwebaza okutugobereranga mu bitabo byaffe. Essuula gye tugenzeeko y'essuula ey'e14 egamba nti ejjayo omulamwa oba omutwe gw'ekitabo kino nti kikonyogo bakikasukira kulaalira nekidda na birimba. Kikonyogo bakikasukira kulaalira nekidda na birimba. Y'essuula yaffe esembayo ate nga ddala gwe mutwe gw'ekitabo kino. Agamba nti oba bwonna obujulizi nabwe bagajja ne mbutwala mu b'obuyinza, olwo kyali kirabika nti omusango ngufumbeekereza. Harris yanjozaayoza bya nsusso ng'alaba mukoledde ku musango ogwali gujja okumumala obwoya ku ntumbwe, so ng'ate ngumalidde mu nnaku 3 zokka. Abantu bangi bankulisa nga bagamba nti owonye omusango ogwo, kubanga ffe twali tugusiba ku ggwe nga tumanyi ggwe mutemu. Abalala bampa n'ebirabo okunkolisa. Omulimu gwe nali nsigazza kwe kutegeka mu buwandiike ebyo byonna bye nali ŋŋenda okukwasa abalamuzi, ate n'ekirala kwozesa ebifaananyi bye nakuba n'okubizimbulukusa biryoke biyambe mu bujulizi. Eky'omukisa Lugaba yankwatirako byonna ne birama bulungi, so nga byakubibwa kiro, naye ebyo byonna nga sinnabikola. Nzijukira ekyobeera ekyankwata ku lunaku olwokusatu nga ndi ewa taata. Olwatuuka awo bwe nti nga naakava eri ewa Kikukuya ne bampa emmere, nagiryako katono nga muli ennaku oyagala kunzita. Olubega nalyako lumu ne ŋŋenda neebaka. Bwe natuuka ku buliri nabulwa yadde empeke y'otulo, nembeera omwo mu bikunta nga nkulongotana. Najjukira engeri gye nasanga Lukido ku ttale nga yakabebbera okugenda ezira kumwa. Okwo nagattako n'okujjukira engeri omusinde gw'emmundu gye gwabuukula ate nga guwaawaala ne gubulira mu nsozi nga kyeyitabya. Ekyokusaalirwa ye Lukido tegwamutiisa kubanga yali amaze okufuuka omulambo, naye nze yali aguwonedde awatono, nze gwe gwatekemula. Najjukira engeri Kaweke gye yeetugira ku bigere byange n'afa embulaga. Kaweke nfiira bulago yange. Mukyala we yandeeta ekisabambi nga yaziira n'olwa munne eyamulekera amabujje. N'abulako effiire ate n'atamuziika nako. Najjukira ebyama bye twalina wakati waffe nze ne Kaweke. Olwo ennaku n'ejjula okunzita n'okukaabamu nakaabamu kubanga Kaweke yali munnange nnyo. Bwe nasirikamu ate nenzijukira engeri gye nakuba waddanga essasi n'afiirawo. Weewaawo teyali munnange wa munda, naye engeri gye yafaamu yandeetera okumulumirwa. Ate weewuunye nga tewali na muntu ayinza kunvunaana olw'okumutta, bambi waddanga yafa bubi, newankubadde n'abafa obulungi tebadda. Kyokka yandifudde ekirala, bambi n'atafa mmundu. Nga bannamwandu ne bamuleka maze okubakungubagirako mu mwoyo, natandika okusaalirwa Paatiriisi, Kawaatwa ne Mawangala. Baali balindiridde okulumirizibwa mu maaso g'abalamuzi abambadde omusaayi nga bakanudde amaaso, balyoke babagambe nti bannange mmwe mwatta Lukido. Ate ne muvaako n'emiteeru egyavaako okufa kwa Kaweke ne waddanga. Omusango gubasinze, mugende muwanikibwe Kalabba. Bwe bamaze okutugumbulwa ku kabaawo ne balyoka basanga omutonzi waabwe, naye n'abagamba nti mwamenya etteeka lyange eryokutaano erigamba nti tottanga, kale mugende musuulibwe mu muliro ogutazikira. Muliro ogutazikira nedda. Ate omuliro ogutazikira guteekeddwa Sitaani na bamalayika be. Omuntu yenna eyeenenyezza n'ofiira mu Kristo, guno omuliro tegulina we gukusanga.
ne woba okoze kibi ki naye ne weenenya mu Kristo n'ofa nga weenenyezza tewali kigenda kukubaako. Naye nga bambi simanyi oba kawaatwa beenenya. Mikwano gyange Kaweke, Kawaatwa, Mawangala, Patrice ne Waddanga, ebyo byonna mwabigumira. Nedda ndowooza temwamanya nti biri batuukako bambi. Naye nga mwolekedde obuzibu nkumu, mwagenderera ki? Kale mulabye obutanjagala bwe bubatuusizzaawo. Nali nkyalowooza ebyo otulo ne tuntwala. Bwe nazuukuka ne mpandiika Kikonyogo anti bakikasukira kulaalira nekidda na birimba. Bwe tutyo bwe tulabise mu kitabo kyaffe kino ekya Kikonyogo, nkwebaza gwaza kigoberera okuviira ddala yonna gye twakitandikira. Weebale kutugoberera. Kakana ate lindirira ekirala nakyo kigenda kuba kinyuvu nnyo era nsaba oleme kuvaawo tosubwa, naye nkusaba subscribing sikimanyi mu lulimi Luganda naye ndowooza ffenna tukimanyi abakozesa YouTube ne WhatsApp phones. Ndowooza ebyo byonna mubimanyi, naye nga nkwebaza era nnyongera okukwebaza okutugoberera nga bulijjo. Namanda Kasalina omuweereza awo nga bulijjo, n'ebirala ebisukka ku kitabo nabyo birindirire. Nkwagaliza obulamu obulungi, Omukama Katonda akunkuumire.